Catherine, ndi muwandiisi wa kooti, Deputy Registrar, kati mu kiseera kino ndi deployed mu Magistrates Affairs. Eyo registry ekwatagana ku nsonga ebikwatagana ku balamuzi abakooti ento zetuyita magistrate courts, kati eyo gye ntuula. Ekitudde eno mu church, ndi mukyala mufumbo, ndi mukyala wa mwami Kirago. Era Bishop bwe tudda ku St. John's n'obuuza Agolo Catherine bajja kugamba tebamumanyi. Bamanyi mukyala Kirago Catherine. Nakulira mu family y'Abakatuliki era ndi Mukatuliki. Naye kati bwe nakula ekiseera ekyokufumbirwa ne kijja, mwami Kirago n'ajja ate nga ye wa Anglican. Kati ne bitusobera otukkiriziganya, nange ng'enyo saagala kuvaayo, naye gyali tayagala kuvaayo, otulwawoko katono. By the end of that day, nakkiriza n'agamba kale sigala mu ddiini yo naye tugende mu Anglican tugattibwe. Era tekyewuunyisa, wano ninawo abakyala ba aba Mary Man of Divine Grace bendabyeko wano. Nsabirayo nayo abaana twabaleka basalewo, ne basalawo ne bagamba ffe tugenda kudda mu Anglican. Naye bwetubakeera ku makya ne bagamba mami tugende mu kyaki yo, ne tugenda tusaba Katonda y'omu, ebitwawula bitono. My Bishop bwe yali ampandiikira okumpita wano, yansaba okwogera ku domestic violence. Domestic violence topic nnene, tusobola okugyogerako ne tusula wano n'enkeera ne tukomawo. In simple terms, ndowooza obutabanguko mu maka, simanyi oba nkifunye bulungi. Obutabanguko mu maka topic nnene, naye ngenda kugezaako okukozesa eddakiika nga 2. Tingenda kwogera ku domestic violence mu mbeera eza bulijjo. What is domestic violence? Domestic violence occurs within a domestic relationship and involves harmful actions by the perpetrator towards the individual within the family dynamics. It can be a marriage, it can be a cohabitation, it can be an unemployment relationship. Obutabanguko obubeerawo wakati w'omwami n'omukyala. Okuva eri omwami okudda ku baana. Okuva eri omwami ne kivaawo ne kidda ne ku balirwana. N'abali mu kawundo kakuba eddinisa nabo oluusi babeera mu butabanguko. Noweebuuza kati bwe banaafumbirwegana kinaabeera kiti eyo. Naye nga what are the forms of domestic violence? Tulina physical abuse. Physical abuse ngamba okuba mwami n'akomawo ewaka n'akuba omukyala. Tubeera ne harassment. Mama omuntu n'akuharasinga. Harassment kijja mu ngeri nnyingi. Olayinza okuharasinga olw'ebintu. Kino kibeerawo, for example, omwami n'ebyavudde mu bulamu bw'ensi. Relatives ne tuvaayo ne tujja baganda b'omusajja. Kuba tuyitira muganda waffe. N'omukyala afumbiddwa eyo gy'ali. Kasamanya kino omwanyina afudde. Naye agenda kuvaayo. Eno emmotoka agyagala. Wadde wasanga muganda wange n'ebintu bye. Mumukutte mumusingise. Genda n'omwana gwo.
okubeera n'omwana okusibisula obutategeera buzeeyo ewammwe ekyapa ky'ennyumba kiri luddawa kadi eno emmotoka eri luddawa tuwa ebisumulizo bya seefu ebitunga ebyo omukyala ne mumalasinga ne mumalako emirembe buli jjadda weemuli tulina communities ezimu nga zikyalina practice ya widow inheritance bawo bwaba afudde tolina kugenda kufumbirwa walala olina kufumbira omwo mu famire eyo bafuna muganda w'omwami wo n'omufumbi bw'ogaana olutalo nga luzze okugaka bwa muganda kugenda kuleetamu omusajja mulala ekyo nakyo weekiri bw'ogaana bwetojja kusulawo abaana bo bakobye nabo wabuli osulawo bakuleetereza ebigambo ate family settings etulimu abalala batera nnyo okuzimba next to their parents oba ku ttaka ly'abazadde baabwe olunalu lubeera lutalo omwami n'afa n'akuleka mu bantu b'otamanyi abatakuyiika oluganda ne batandika okusenda ne bakusenda oli n'alima paka n'alima ne mu lujja olw'okwagala kumalako emirembe okoleki obeewo tulina invasion of privacy and liberty muwulirako abakyala bakombeyi nga omwami wange yanganya whatsapp yebale omwami weere yamurestrict nga tukaliiti nesimu yennyini webale nnyo maama nesimu yennyini nga takikwata tayagala awuliziganye ebintu byonna ebifa ku nsi y'ebweru waliwo abaami nga tivi bagiraba waali omwami tagenda mukyala n'abala temugula nakulaba tivi tayagala okutegeera ekiri ebweru oli agamba bakuuma buli kimu kyonna ne batakuuma your right to liberty to communicate to relate with others ne mukyaki mugenda mwenna olwayo mukwata yemu takukkiriza nakukuza ku bakyala bano ne ku mukolo gwekuti mugenda kukola ki tugenda tukeyafa abaami okitegeera that is invasion to the right to liberty. Criminal economic abuse as a form of domestic violence. Women up to now, mulimu abakyala nga baakungaanidde nga gyebali towakanya gyebali naye takola omulimu gwekeera kukata kumira mwami kakyali genda ku mulimu n'akumamu n'afukamira kulikayo ssebo naye nga yetakola omwami alina owaboda aleeta ennyama alina aleeta ettooke alina agula sukaali omukyala takwata ku ssente zonna amanyi obeera ne ssente going to be empowered tayagala obeere mu that economic empowerment kana agenda kudeprivinga economically that one is also a form of domestic violence ozo tutakikwala ng'eku sukulu naye bwebeerako awo nga bakuganya okukwata ssente nga tolina yadde ekikulu mu nsawo yo ogenda kuwulira otya naye kati ono ya in ya out yetalikwata ku ssente mulimu okuganda okukola nakulekerangayo akameze etwala ebyebiri mu lunaku nomanya nti ogenda kufisaako omanyi tete ebitwala ebiri bafisaako ne bazimba n'omulima w'abakkanisa emisana kubanga abeerawo yekka agenda kumakyali n'eggolo afiseewo ekyemisana agule ekyeggulo agenda siteeka mu kabokisi ateeka mu kabokisi okugaggana azimyewo obuyumba n'oba tebuli self-contained bakupangisa ne bamuwamu emitwalo ebiri that one is different naye nga bakuganye tebakuwa yadde ekikumi naye ng'aleta buli kimu mwekiri mu nnyumba buli kyomusaba ng'akikuwa that is different nga tokwata yadde ekikumi tulina psychological abuse waliwo abagamba nti omuntu ajjana kukuba empinga 10 naye nga takukubulidde ekigambo kimu olayinza okukuba ekigambo n'okijjukira ku bulamu bwonna mu nsi oli musibisi
akazi akatategeera ye nakujjawa nali ntunulawa buli lunaku buli lwokola ekimunyiiza ddayo wamwe oli kaavu balamusita otwala ebyobugagga lwange all sorts of things bw'aba ajja akikugamba buli lunaku kakati nekyesanga nti nno mufunye obutakkaanya baganda be bazze tukyali omukyala yegawanirira wrong at all times omukyala yegawanirira wrong n'abafamireyo tajagamba kale naye omwami asigala ki asigala mwami ate leero omusajja babeera omugagga kiyitirira kati mulaba omuka omugagga tunamugjawa beerayo omwana wange kuma obufumo bwakufuma kasakubekubye ate abaami bwe batyo bo bamanyi nti that is the weakness in your family wagira bwatyo n'agula ekanzu n'agula komesa ennungi n'ayita emabegawo omukono amufunira ebaasa nata n'amufunira ebaasa ojja kulya tunaeno omuko yabadde wano mwana wange nno walifumbye olwokubako bakola ki but they are not going through what you're going through so that abuse also it touches someone psychologically n'obeera omukulowooza yeze nabaaki mukama wanneeyadda lwaki tonzira mu mbeera eyo tubeera n'abantu abibisitars naye omuntu akogga mumulaba ggwawo naye nga mukamukontanoyo nabaaki ate wabulina bagagga batambulira mmotoka nnungi but you don't know what the person is going through batambulira mmotoka eyo baba bali mu bantu baseka olwo omukyala waabwe gundi ate abantu bwe batyo abeera very fast buli watuuka omukyala wange n'akulaga buli wamu asitamudde ewaka olutalo okaluzze so that is also there tulina threats and intimidation era nno bw'otalekera wakumalira ajja kuzzayo ewamu omukyala gwe bw'otalekera wagenda mwezi okukuzeeza abakyala ngenda kuyita wano bazaddeyo ngenda omusumba nkuloopeyo ngenda kutwala ewa maama bishop ng'abeezi okulaba otunekooti nga mukyala n'abeera mu kutya omukyala tavaayo okudagamba wange ate banaana babata mu kibiina ky'abakyala mami yazze n'amukakaasiike oli n'afa n'ekintu kye musinkana ne mubuuza olyotya tulungi mami kiraga alyatatyali mulungi naye ng'ekibeera waka temukitegeera sexual abuse waliwo kimusi omwe yatugamba teyakula ku musango ng'omwami mukyala yatakula naye nga bwakomawo okukola alina okukebera omukyala alabe omukyala yalazeewo emisana yabadde akolaki iwakasale that is humiliating waliwo abamu abatakumiikiriza tubeera n'abamu nga babayita abaamatu naye takumiikiriza abagenyi oba weebali oba tebaliiwo oba abaana bakyatunula most of us are not very lucky okubeera mu nnyumba abaana balina ebiseege eddala ekiseege ky'abaana kiri wala namu ekyamu ekiri wala abamu tulina kulinda abaana beebake tulyoke tukole ebikira yoba myenda jja kumuyinza that's very humiliating really okitegeera mulimu abazadde abamu ng'akwata omwana we n'amuwaayo ebumusajja that is sexually abused usually they do it because of money that is a form of violence kati kiki ekireeta Obutabanguko what are the causes ddala kubeera nnyo simple saagala agenda into the legal terms
kubanga ebibuuzo bijja kuba bingi. Poverty, obwavu. Waliwo omukwano gwange yaŋŋamba nti Catherine, omusaala bwe kuba tegunnajja, oluusi tuba tuyombayomba ne mwabitoomu. Bw'akola akatu katono nnyo n'ennyiga, beera nyumba n'omukozi buli kaseera, ne bwe nsanga ekitiiko nga kiri awo nyinza okuyomba nti yayiye sukaali. Poverty, obwavu. Obwavu. Sobola neebaza n'ekyo buli kaseera atukubiriza nnyo okukola. Abakyala tukole. Tukole tuve mu bwavu. Bwe tukola abakyala tuwanirira famire yonna. Tutera okubeera n'akagambo sente yange ey'ekikazi. Naye omukyala okutamu ng'olina omutima omubi. Tugenda kuleka baana b'okusulanjala. Waliwo abakyala omwami ajja kulekawo 15, naye omwami bw'agenda okukola agenda okugula ennyama oba ekyennyanja akifumbe akirye emisana omwami talinayo. Poverty has led to child marriages, wabitire waka, n'obeerawo bino waboda, oba tumukuleta kilo y'ennyama, oba owaboda asomba ebintu ku neiba, kano akaana kali wa myaka 14 ajja kutandika okawa 15 akaleetera ecapati, lwaki omwana tagenda waboda wa myaka 14-15. Poverty leads to idleness. Abaami bagenda ne batandika okugenda okunywa wala kubanga yali idle n'abakyala. Emisana kati yatamidde dda because alinayo banne ate abanywa wala tebakolagana leero bw'oba tolina ajja kugenda. Omwami agenda kudda nga atamidde ku omukyala oyombe esente z'omwenge ozirina naye nga totukulira mmere nga bantu nabo. Social media. Tukiriziganya social media ereese violence mu maka gaffe. Social media abakyala tetuva ku TikTok, mwe muli basenga, bwe kuli abasawo, abatulagirira, olaba akato kano. Omwami oba oyagala musibanga ogoyeka, okola kooti ne kooti. Ira akagoye kano okakole kooti n'osiiga okwo n'otandika n'okukola by'otandikoze okiddirira ng'omwami akukwata ddira esowani omwami gy'aliirako otabulemu eddagala lino omujjulire emmere sobola bakati abaami abamu tebakkiriza ebintu esowani y'amwami olwo omwami atuula wano kubanga abakyala tikitoko zituyigiriza nti nno ki tukolereko eddagala ate nga nabo tikitoko zennyini baziraba kati bw'agiraba agamba era esowani yange nedda ngenda muleetera esowani agamba mpa kuzibu oba agambe nti Victor give me your plate kati gwe eddagala ly'okoze omwana wo kaalidde oba kitegeera social media has exposed our children to a lot of things. Bamama asaba tubeere mu bulamu bw'abaana baffe n'abakyala tubeere mu bulamu bw'abaana bana abakyala bana abaana betuwa essimu. There's a lot of violence that these children learn when they are on social media. Ojja kusanga ng'omwana wo has learnt homosexuality.
naye ng'atujjukidde ku social media ezo sites gyeziri. Tubeere bulamu bw'abaana, tutuwa abaana la freedom which they don't deserve at an early age. Abaana batuwanyizeeko. Omwana muwe essimu, yes, but control what he can do with that phone. Control the time he uses that phone. Nomwana n'omulekera essimu n'agibeerako paka ssaawa mwenda ogw'ekiro. N'essaawa ey'okulya emmere tetukyalya wamu bayigawo nga famire ezisinga. Ssaawa y'okutula emmere bw'etuuka omwana asula emmere n'agenda nayo musinga. Taata yaaba tanadda. Maama n'alya akalaba akazanyo ku TV. The household is eating from outside. Eyo famire ekyeyo. Mothers tubeere ne family time. Abakyala tubeere ne family time. Okuva n'edda omujjajja wabeeramawo olwaliiro nimbe ekiseera bwe kituuka ekyokulya baalawo ne baala nnyo ne mutuulaawo ne mulya emmere. Bw'otegeera n'empisa z'omwana, omwana ali atya, omwana abihevinga atya, naye kati omwana bw'asena emmere n'agenda nayo mu kisenge okumulago. Bwe mwamba maama omwana asiiba atya mu kisenge from morning evening. Bwe n'obeera eno nga yo comfortable. Biki byali mu kukola mu kisenge ga holiday? Kisenge tugendayo kwebaka. But is there morning and evening? That is where they learn the sexual violence from. Ekitegeera tubeere bulamu abaana baffe nga bali ku ssomero. Omwana mukuuze, are you okay? Alina okuba nga alina ekimuluma bali tebali mukola ku ssomero. They are learning programs at school. Visitation, we are very busy. Tugendayo otumayo sisitawo, otumayo brotherwo, yagenda n'akyaliyo magendo kyaliyo mugandawo, yasina budde enkola wiki yonna ngenda kuwummula. Omwana ne baba yina kyalina okubuulira tasobola. Tasobola kibuulira agenda kufa nakyo. So nga bw'oba ogenze ku ssomero n'otula naye ajja naye mati waliwo oli omwana omulenzi atawanya, and you arrest the situation before it becomes bad. So maama, social media, yes, it is good. Linking up with our friends. Next for our week, 3 days ago, nimbe. Hey, abantu baliga kumukwewereza message. Whatever you try to put in my body, hey, what should be done? Social media. There is stress at home. Amaka, then okubanga ekifo. Buli omu gy'abadde afudde n'ajja n'awummulira. Kumanya kigumya waka, ngenda kulya emmere ennungi, ngenda kuwummula. But abakyala, some of us will make life difficult for our husbands at home. N'otandika okuyomba, n'oyomba ekiro otulo n'okutwala, n'osukka omwami atutwala n'ogenda okukola, n'afuluma n'agenda. Tell me how he's going to come back home at 5. Agenda bakigamba kino, ngende wali tubeere mikwano gyange, tunyumyemu paka ssaawa 5 ez'ekiro osanga naddayo omukyalo oyo yeebase. N'abaana ne batandika okubuuka kuba olina amayumba, buli kamu kakuyobya. Ndaba enviiri, bwenjala tolaba kukola kino kwegamba. N'osibyewo awaka buli omu, ssaawa z'okomerawo, buli omu n'adduka mama alikumpudda. Ogenda kuba abaana waka, ogenda kuyigiriza abaana empisa embi. They are going to look for ways to defend themselves. Mu kudefendinga themselves, they are going to go to social media, they are going to go to their friends, they are going to go to big people. Abagenda okubayigiriza empisa embi. So mama, we are supposed to be a source of happiness in our families. Tulina substance abuse. Waliwo abaami nga banyenjaga, babaani baffe, abaana nga banyenjaga, kati bw'anyenjaga n'emulya ku mutwe, adda n'akonkono oba n'akutima omulundi gumu, n'otakulawo. Okulawo bw'otyo bibyo ebikuwereekereza.
lwasoboddewo okuwulirawo amakagano ko agazimba laba omukazi omusirusiru akukubye akusangesambye akugobye mulidde basibira ebweru oli agadde basibira ebweru kakigooba osulawo n'akusibirawo omukyala n'abeera ebweru oba olina okikomera kaleko naye obeera nga fe abasula ku mizigo buli omu nakitegeera okitegeera so ekyo nakyo weekiri. Mental health is real. Mubamu nga emitwe si mirungi bulungi ng'akyotingamu nga kijja kigendako bulungi kubanga manyi tukitegeedde. Mulimu abamu nga they have a history or they were victims of violence nga bakula. Bishop ayogedde ku mukyala avuma abaana omwana bwakulira mu mbeera eyo ey'okubonaabona asooka ogenda kusugundi bali balina kusomera okukima amazzi olujja lubaze bulungi omuza emmere ennyongo eyalifumbye oyo agenda kukula abamu baagala kwesasuza naye afuna bwakyesasulizaako tubula abaana abamu babeera ku ssomero n'abasuzanaga omwana tetumutegeera is very aggressive. Investigate back at home. Aliacha. What is the condition at home? Ogenda kisanga taata ayomba nnyo, taata akomawo ng'atamidde, waliwo bataata nga maama nga baganda bange tulya emmere nga tannadda banaakomawo ayinza n'okugiyiwa. Omwana n'akulira mu mbeera eyo. Taata n'akomawo n'abakungaanya n'avuma maama wammwe nga mwenna muli awo muwulira kati omwana oyo bw'akula n'afuuka omwami mu maka naye byagenda okukola kubanga akuze byakola ki byalaba obudde bugenzi. Who are the people affected? All of us were affected. Abakyala tuli affected, abantu tuli affected, abaana bali affected, n'abawala abatuyambako awaka ba household nabo bali affected. Because oyombe wali ne bawa abakuvuma omwami tosobola mwanukula ogenda kudda kuona omuwala akuyambako ebintu nawe enviira webeera kyali wano wekuyamba osiimula yo wedde owuliriza biki okitegeera oba oli awo ng'omuyisizza ng'oli okitegeera. Kakati what is the impact of domestic violence? Obutabanguko mu maka kiki kyekuleeta? What is the effect? The first effect is breakdown in families. Omukyala alaba nga takyakusobola n'akitula ebintu n'akola ki n'agenda neyeeyongera oba omwami n'agamba owange kirabika amaka g'oyagala kambule ki kantambule kuleetera amaka baabo gabeeremu n'abaana bo okitegeera. Tulina physical mental health oli akweddala omutwe gwe ne kwaba tekukyategeera temusanga akoba nti ng'atambula ayogera yekka mu kkubo biba bimusobedde nga takyabitegeera. Long time emotional trauma kugamba omusimu affectinga for a very very long time. Olwokubanga maama yagenda taata n'ayagala yesasuze kanakana akawala ke akasigala n'atandika okukakozesa olwo omwana oyo ekifo kyali kyerabya tasobola kukyerabya ne bw'oliba ofuutya abamu bagala n'okufumbirwa. They refuse to get married again because buli musajja aba amutunuulira mu eyo embeera
agamba olina kubiraniriza n'omwana omuwala omusajja n'amuddako nga kitambe bweyanzako oba bamurepinga agamba omwana wange bajja kumurepinga they will rape me again. So such people withdraw. They withdraw from society. Kyafectinga abaana babeera bagezi ku ssomero naye olw'okubanga teyeebaka mu budde tewali mpisa at home tanaalivayizinga ng'abaana banne kugamba tuula ku ssomero n'atandika okulowooza tayagala obudde bukuke n'essaawa ayagalizayo because he or she does not want to go back. Waliwo omukyala omwami we yali takola but work naye omusajja abeera muyizi watuuka bw'atikuteeka ensaawa wansi bitabo olwokuba yeebase olunaku lwonna yakatuuka bakamala okulya emmere ekiro kyonna kumbi todisibekikoezidozimwaka ekiseera bafuna kadde akeebaka otusaba nnere lwamugamba batabakkiriza then she opened up. When you're opening up, that's when she realized she was actually undergoing domestic violence. And that was the end of the relationship. Abantu baffe basaba abali wano tulina wasikirabwe tulina wafalazino tweko ku lusomo abambi women are not sex slaves. Umutwalo lw'okuba wasukula emyana n'obutungulu n'enkomezi n'embasa y'ataata n'omutwalo nga katofune sex slaves. They are not. Ekitegeera. So tweddeko. Bwe yayingira nga bw'atubuuliridde n'alwana nnyo okufuuka nnamba emu n'akola ssente ze miliyoni 12 bamwanjule naye omwami n'akwata ssente ezo n'ayanjula nnamba emu n'amukuba n'embaga. Kyanaku erudde eyo naye ate kati embeera mukyala munnaffe gy'alimu enakuwasa. Kale nno nga tonnakubanga batugambye maama awuza tukubiriza kola ki kusaba nti ebyatuuka ku mukyala bireme okutuuka ku baana bange nze bwe mbambisomose bireme okutuuka ku baganda bange bireme okutuuka ku mutabaniwo. Tweyanziza maama tetulaba nga olunaku lunyumidde okukamala omaliriza ng'otuyigiriza engeri gye tuyinza okuyambamu abantu abo. Era batugamba nnyo waliwo endowooza erijje negamba nti olugambo lw'abakyala oluusi luleetedde n'abantu abamu butatubuulira bye tuyitamu. Atukubiriza okwetegereza obubonero obulaga nti munnalabika asuumoozebwa. Kale tugende tubeere bakalaba nga twetegereza ebigambo ebyo. Naye ate era n'abaana baffe bwe baba basuumoozeddwa obubuuze oba yandiyagadde obuwulire omulala. Kanandaddemu katono ennaku ezo mu ssomero yange gyenkola waliwo omwana yakwatibwa naye kyava mu bwavu maama yagenda okukola n'aleka awaka batabani babiri n'omwana oyo omuwala. Batabani omu akola capati n'omulala kati yafuluma ebweru okweteewuluza nga balina tebannadda musajja n'amukwata. Tica yalaba ku red flag ng'omwana akaaba najja n'agamba chaplain tulina ekizibu mu kirasi wetu omwana waffe bamukutte naye mbadde njagala mukuleete. Ne mugamba ddayo obuuza omwana we ayinza okuba asazeewo okubuulira bwe wekka. Era bwe yamubuuza tugenda wa chaplain n'agamba tica I don't want another person to know. So ebyo byonna tubigendereze maama bitusomesezza tuligenderezebwa nga batukomerezaawo olulala.
otugambye okubeera supportive tugenda kufuba okuyamba bannaffe okubasuulirako emigugu n'okuwa abaana obudde bwabwe omaliriza okomeredde omusumaali mutwe mbadde omuntu ennaku zinayiza delegation mu kukyala kw'abaana naye agenda okuwulira nga n'abavubuka basinya 6 nga bagamba naye mami watusuulawo watandikira mu kesi nga tugenda n'ogamba leeta kesi tupakinge ffe twepakingira twetwala tetukyalira kale mubeerereza nzaasoose oba olyawaliyo n'abalala genda kukyusaamu naye tusiimye nnyo tusiimire ddala tubadde bamukisa okufuna okusomesebwa okw'omama Kiyaga. We are looking forward to having you many more times. Ne mu baana baffe masomero yonna Mukama ojjagule n'abasawo bange baabo nabo tubatwalira be bakutte naye bafuna package eno bongera okugasibwa. Mukama akutuweera omukisa kuwangaliza mu kifo ekyakusitula amadaala okumenga w'otuyigize Mukama. Do you have a business trip, a study tour, a vacation, or intentions of enjoying the unique tourism sites? We introduce to you Buvuma Palm Resort in Buvuma Islands, a unique place to be for all your accommodation needs with spacious cottages, well suited in a good environment, overlooking a serene ecosystem with a rare view of Lake Victoria right from your bedroom. While at Buvuma Palm Resort, you will be treated to free sights and sounds from different bird species, monkeys, and a magnificent view of attractive rocks, palm oil plantations, boat cruises, forest walk, bicycle riding, among others. Buvuma Palm Resort has first-class conference facilities with a unique taste of foods prepared by experienced chefs. It is located in Buvuma district on the main island near the district headquarters. It also boasts of a helicopter landing pad and a playground. On your way to Buvuma Palm Resort, it's just 88 kilometers from Kampala city centre to Chiindi landing site, and it's 30 minutes travel in a boat to Buvuma. You are welcome as you take the best experience of traveling on the waters of Lake Victoria with the available sailing means with either passenger boats or the magnificent modern ferry, the MV Palm. Buvuma Palm Resort has so far been a dear destination for dignitaries, including prime ministers, ministers, parliamentary committees, but above all, the Katikiro of Buganda, Charles Peter Mayiga. Abantu ba Buganda na ba Uganda bajjeko Buvuma bawummuleko. Waliyo hoteri ng'eno Palm Resort. Bintu bya mulembe. Oli muzadde ng'okyalemereddwa ku ssomero ki mw'oyinza otwala omwana w'omwaka guno? Nsonga ki ekyakulemesezza? School fees baakusabye nnyingi? Olugendo lunene ng'ebyentambula bikyakalubye? Nandi ky'onoonya essomero erinaalabirira obulungi omwana wo? Okuviira ddala ku by'okusoma mu kibiina, okuzannya n'okutumbula ebitone, ekyokuddamu si kirala. Ly'essomero lya Prudence Junior School, Empoma Mukono, lisangibwa ku luguudo oluva e Mukono okudda e Kayunga, nga wakayitako mu katawuni k'Ekisowera opposite n'Empoma Girls School. Prudence Junior School liri mu kifo kigazi bulungi era ekisirifu, ate nga lirina abasomesa abakugu ddala, ebyokwerinda ku ssomero biri gguluggulu, ebyentambula babikolako anti emmotoka ezitambuza abaana weeziri. Essomero lya ddene boarding nga mu kaseera kano okuwandiisa abayizi kugenda mu maaso awo ku ssomero. Liwandiisa abayizi okuva ku daycare, nursery paka ku P7. Ebisale birungi ddala ng'abaana abava ewaka basasula emitwalo 3 gokka, ng'ate bo ab'ekisulo basasula emitwalo 6 gyokka. Abaana balya bulungi ne bakeera ku ssomero nga basanyufu. Bw'ayagala okuwandiisa omwana n'okumanya ebisingawo, kuba ku noti 7 noti 1 29 92 38 oba noti 773 noti 62 21. Prudence Junior School, tuwa omwana wo tumusomese, togenda kwejjusa. Our dear parents, thank you for paying us school fees, and we still need your support because education is the key. May God bless you